Entisa ebuutikidde abatuuze b'ekazo mu Ganzirwazattu ekisangibwa mu ggombolola y'e Nansana mu Nansana. Munnaabwe bw'asangiddwa ng'afiiridde mu nnyumba. Afudde ye Asiya Nalubega ng'abasinga babadde bamumanyi nga Mama William. Okusinziira ku mikwano gye, ono abadde yakava ku kyeyo. Advice gye nnyinza okuwa ku bantu bonna bankuba kyeyo. Singa oba okoze litaani n'okomawo eno ewaffe e Uganda, tusaba ne gavumenti kino ekisimbeko nnyo essira kiba nga kyetaagisa abantu bano baali badde nga bakeberebwanga oba ne bagendako mu mafamasi ag'enjawulo oba mu malwaliro amanene. Ono abadde yabategeezezza nga bw'abadde teyeewulira bulungi ate nga mu nnyumba abadde abeeramu yekka. Namutwalako mu ddwaliro oluvannyuma lw'okuŋŋamba nti yeewulira bubi. Mutwala mu ddwaliro ne bamujjanjaba n'aba ng'ateredde. Ono abadde n'omukolo nga balina okugenda ne banne babeereko bye bagula, kyokka ne bamukubira essimu nga takwata, kwe kusalawo okujja okumunoonya, kyokka bagenze okutuuka nga mugenzi. Twadde twategese ng'enkya tulina gye tulaga, naye ate tugenze okukya ku makya bankubira ssimu ti sisita yafudde. Nga tetulina kyakola tugenze okutuukayo nga kituufu mu sisita yafudde naye nagenze okutuuka ku makya. Kuba namukubidde essimu namukubira ne mukubira nga takwata, nagenze okujja sanze maiti. Ismail Kigozi ssentebe w'ekitundu kino asabye abantu bonna abalina endwadde okufuba okulaba nga tebasula bokka. Kyengezaako okutegeeza ku bannayuganda nti woowulira nga omuntu oli mulwadde tekyandibadde kirungi kusula wekka mu nnyumba. Yitayo ne waba mukwano gwo, mwannyoko, ani yenna gw'oyinako omukwano osobola okuba nga osula naye okulaba nti olema okufuna ebizibu nga bino okufiira mu nnyumba ono. Ekimuleetedde obuzibu nti yalemereddwa ekiro kuba waliwo baketi bwe yasituse n'asesema mu kusuddayo yalemereddwa n'agwawo. Okunoonyereza kutandise, tujja batwabulira ebisingawo naye ng'omubiri gwe gwajjiddwa ne gutwalibwa mu ggwanika e Mulago okwongera okugekebejja okumanyira ddala ki ekyamuviiriddeko okufa.